kola n'ekyenda musatu mu FM EKTV asoma amawulire nayo ino okulaba nina abaana bano gye nasomera wasangibwa Gombola y'ekitundu ssaza Ssaabasajjja ELY'EMAWOKOTA so ndina abaana wano ez'okulaba somero werituuse naye somero likyaliwo kama mulungi esomero likyaliwo nekyakinjirabyeko so n'olwekyo nyongera okukunga abantu bonna okutangayo gye mwasomerako okulaba embeera bweri era ngenda okukola okulaba essomero lino ate n'ekirala tulina okukola nga tunuulira wa gye tuva because bino byonna bye tukola biddayo wa gye twava so n'olwekyo njagala okuzzaamu abaana bano amaanyi si kikulu wa gy'osomedde si kikulu gwani wabula kyosobola okuba ng'okola kyosobola okuba nga kikutwala maaso n'olwekyo abaana bano mukubanga mu maanyi kitegedde kyonna kyosobola okukola kikole osobola okuva wano n'ogenda n'okolera e Kampala n'okolera wanze nkola ne KTV nsoma amawulire osobola okuba ng'ekintu kyokola abaana bano beetaaga amaanyi gaffe so n'olwekyo gwe wenna oba wasomera Temanakali Musingo oba wa osobola okuddayo n'owa abaana ab'essuubi so abaana bano njagala obbazaamu amaanyi osobola okuba kyonna kyoyagala singa oli